and are you ready to say yes I do or yes we do? Mu mwaka gwa 1994 Parliament yayise etteeka ery'okwawukana lino lyakolwamu ennongooseriza mwaka gwa 2000 kyokka ne mu Desemba wa 2013 akakiiko ka Reform Commission of Uganda kaddamu ne kakolamu ennongooseriza era ne kasembyayo eza 2023. Mu tteeka lino mulimu okulungamya okwawukana kw'abafumbo singa baba bafunye okusowagana. Mu kawaayiro ak'okutaano akatundu 2 kawa obuyinza kkooti okulagira omusajja n'omukazi okukola omukwano buli lunaku singa omu ku bo awaabira munne okumulumya enjala. Kino singa tekikolebwa kkooti erina obuyinza okwawula abafumbo bano n'okusazaamu obufumbo bwabwe. Kati ng'asinziira ku nsonga eno munnamateeka Stephen Kalali addukidde mu kkooti enkulu ng'ayagala esazeemu akawaayiro kano. Mu mpaaba ye Kalali agamba nti si kya buntu okukaka omuntu omukwano. Omukyala oba omwami yenna bw'omulagira nga tekivudde ku kweyagalira kwe gwe nga kkooti bw'osalawo nti mukulu Kalali leero olina okubeera ne mukyala wo Susan oba Josephine, kiba kitegeeza nti nze siyina feelings z'ekyo ekintu. Ffenna tukimanyi nti omukwano ogw'ekintu ekikulu guva ku nfiiringa ntya eri munnange. Kalali agamba nti okukaka abafumbo okukola omukwano kabaata akayinza okuvaamu obuliisamaanyi ne kikosa obulamu bw'abantu bano. Ekitutwala ku musango gwe bayita rape oba okuliisa maanyi. Kati kkooti teyinza kubeerawo ng'ate mu byekola ewa ebiragiro ebiyinza okuleetera obuliisa maanyi. Okumanya tekisoboka si kyangu embuga z'amateeka okulondoola abafumbo bano okukakasa oba ddala bakoze omukwano. Kkooti yennyini omulamuzi tajja kujja kubeerawo okukakasa oba mukyala wange yakoze kye baamugambye oba omwami wange yakikoze. Mu mbeera eya bulijjo okutuukiriza ebiragiro bya kkooti eragira bawannyondo baayo okuteekeza mu nkola ebyo bisaliddwa. Mu kino yeebuuza bawannyondo ba kika ki abasobola okutuuka mu maka g'abantu okulingiza abafumbo bano oba bakoze omukwano. Ebiragiro bya kkooti byonna biteekebwa mu nkola bawannyondo. Kati tunaafuna wannyondo ajja okukwatirira mukyala wange akakase nti n'ekyo kyatuukiridde. Kati ng'oggyeko abakulu bombi yeebuuza kiwulikika kita mu baana nga mulimu eyajja oluvannyuma lw'obuliisamaanyi. Abaana bano be tuba tuzadde singa mukyala wange nkozesa kiragiro n'emufunako kyemufunako banaaba n'omukwano gw'abazadde tekisoboka. Mu byonna kino kifuula gwe bawaabidde okubeera eky'obugagga kya munne ekitali kya buntu. N'embeera n'eddembe erya decency oba nti nno sitaataaganyizibwa ku mubiri gwange oba kinga seeyagalidde. Nemba n'eddembe eri olibeera nno siina kubeera nga ndi tortured oba okuva ku right of protection from inhuman and degrading treatment. Kale bw'ati agamba nti etteeka lino kkadde era terituukana na ddembe ly'abuntu ng'ayagala kkooti eggyemu akawaayiro kano nti zino mpisa ngwira nga ne gye byatandikira mu Bulaaya byaggyibwawo dda nga tetunnafuna na bwetwaze. Mu biseera ebyo abantu bonna oba mukyala oba basajja baali batwalibwanga ekyokuttale kaŋŋambe kubanga ffe abantu nga ffe ekitwawula ku bisolo nti tulina okwesalirawo nja kubeera n'eggundi nja kubeera n'eggundi. Bw'osoma ebitabo ebitukuvu mu kitabo ky'Abakolinsi ekisooka essula ey'omusanvu olunyiriri olwokusatu okutuuka ku lwokuna Bayibuli egamba omusajja asasulenga mukazi we kyekimugwanira era n'omukazi asasulenga bw'atyo omusajja. Omukazi tafuga mubiri gwe wabula musajja we era n'omusajja bw'atyo tafuga mubiri gwe wabula mukazi we. Temummaŋŋananga wabula mpozzi nga mulaganye ekiseera mulyoke mubeerenga n'ebbanga ery'okusabiramu ate mulyoke mubeerenga wamu Setaani alemenga okubakema olw'obuteeziyiza bwammwe. Susan Nannyanzi agafeeyo ku Spark TV.